w'eddembe ly'abawala abato bannamwandu n'abo abakyala ababeera bafiiriddwako bannamwandu n'abakyala abali singo. Leero tulaba mulese ba celebrities ne tulaba okutwaka yasobodde okuba mu lukiyamu. Si ye yekka nga omanyi twali kinzaawo twa abantu bangi naye leero lwa Sande tusuubira abalala okuba nga bali mu kkubo batuuka butuusi naye nga y'omu ku bakyala lwakuba yakutta obudde. Tetulina nnyo kyetugoba naye Uganda tulina okufuna okucelebratinga abaana abato naddala mu zino hard times nga bali mu buzibu nti tebasoma balika balina temptation nyingi abamu beesanze bafunye embuto bazadde so tulina obbazzamu amaanyi nti wadde ozadde oli muto si yenkomerero you can still be empowered n'oddayo n'okola ebintu by'obuvunaanyizibwa. Isma gwe president w'aba bloggers ekintu kino nga tetukirabamu ba bloggers ate ng'olina right okubagamba nti mujja mukyetabemu ne bajja. Kitandika butandisi era nze nga president waabwe nze chief guest wano mu kwogera nze musi w'omukolo kati wemba nzize mba mbakiikiridde nina obbawa benefit of a doubt nti nno ku lusumu tanabikola mirundi mingi naye next time tujja kulwikinga ku babloga bonna babe nga babeerawo naye nze wembeerawo era babloga baba webali. Oba temuba kasente kemufuna abaani babloggers benga sente zetufuna muki Isima kyokka temufuna sente mu bino ebintu bya kulusomu. Temuli sente zetufuna kuba nezo zetuba tufunye tuziteeka mu buyambi mu ba girl child bangi nnyo tebakola babba babwe tebabalabirira kati tetulina sente zetufuna zetuyinza waako babloga wabula zetufuna zetuzza mu bantu abo bennyini kubanga it's about empowering them. Bwafuna obuzibu ne bakusiba emabegako Hajati nga teyakubeerera ogulamuirawo omubiri. Hajati yaliyo ku kooti just lwakubanga maybe yasanga mugenze naye terina buzibu bwenfuna n'atabeerawo ku lusumu yaliyo ku kooti yaliyo nga nvuddeyo n'akantu yakaleeta kitegeera n'akasente yakaleeta era n'amaziga gaali gamuyitamu nga yeebuunya ki ekituuseewo naye ne mugamba obusonga butono nnyo era twabumala ng'erinnya Ichuli bamukwata n'apuluka. Nga tumaliriza ebbanga ligenze ate diriikiriza okufuna bannamwandu olowooza kikuuse mu ekyo kyasoma nnyo kirina olugezigezi omanya nti ba PhD kati kyobola nafuna scholarship nzireyo nsome ŋŋamba nasale agamba nursery ŋŋamba primary agamba primary kati awo wakyaliwo imbalance nene naye nga nazzeyo soma bwe naasomako nenfunanga masters awo nga nzija kyetaba. Kale mwebale nnyo mwebale kujja ba media tubebaziza nnyo munyumirwe omukolo. Kale